Era nabadde wano bannonye wano ne mbagamba nange ngenda kubanga saagala ku lusumu yeewayirize nti yatwala Seeka mu ddwaliro n'amujjanjaba nga tekiriiyo. Yeewayirize? Nga yeewayirize ekyo tatulimba. Ate waliwo ne lwe yayombako n'agamba nti si gundi yatwala Seeka mu ddwaliro ate ye kennyini. So alimba. Alimba ayogera amazima. Mungu ajja muswaza. Mungu oyo mulaba. Ne bwakutereka emyaka 10. Kivaayo. Ali ku duniya. Ahera naye agikolerere. Tutuula tuzuukuka ekiro n'osaba Allah oyo. Sabira maama wange, sabira taata wange, sabira bba wange, ne sabira ne Seeka Muzaata abantu aba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna baganda baffe wonna wosingirira okubeera ng'otulaba manya yenze Farouk Sakozi. Wano we tuli Kawempe Tula, tuli ne Hajati Fatina Musoke. Hajati Fatina Musoke agenda kukubuulira yaani ensonga ze tuliko z'omugenzi Sheikh Muzaata era nga wano we tuli wa Hajati Fatina Musoke. Tuli powered by Sozo Property Consulting nga bulijjo bagamba oba olina eby'omunju ebyawaka ebya jimu ng'obikoye mwanatu bibawe kati ne baganda baffe abadayinaka bagamba oba omubiri gwe togutegeera bulungi ng'oyagala gufune amaanyi balina products ezo ezisobola okusitula immune body system. Tuli wano ne Hajati ono y'omu ku baali balina omugenzi bebalabirira omugenzi mu time omugenzi agenda kuva mu bulamu bw'ensi bebalingawo ku kitanda. Twagadde ensonga tuzizze ku level kyate gundi yaliyo. Kati twogera n'abantu batuufu tutegeere ensonga nga bwe ziri. Kugabana bintu kugira nti ate enkoko z'omukigoogwa simanye ettaka lyekyanja simanye emmotoka mugibudde simanye kaadi mugitutte simanye ebintu kati ebyo byonna. Hajati salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati nsanze okulaba. Nze nsinze. Otya nno? Nje tuli. Mpozi mmwe. Hajati ngosetseewo. Tewali. Hajati soka weeyanjula. Nde Hajati Fatina Musoke. Sheikh Muzaata yali mulamu wange ate nga mukuza w'abaana bange. Y'omu ku bakuza. So Sheikh mulamu wo muganda waani wa Bujirita muganda wa Bujirita. Kuba Sheikh wabeera mulamu wo jukira abakazi ndaba babiri mu picture kati wabaawo ku side emu gy'okola ki? Yewendi gy'oli muganda wa Bujirita. Oli muganda wa Amina Bujirita. Amina Bujirita yaani? Amina Bujirita ye mukyala wa Sheikh Muzaata azaala abaana ababiri. Azala Mida ne Amjad. Sheikh Muzaata yatandika na mukazi ki? Bakazi ba Sheikh Muzaata b'omanyi abatuufu. Tutooke tutandikira awo mpola. Mmanyi muganda wange. Mmanyi muganda wange. Amina Muzaata kali tumuyita Amina Muzaata. Ate kati byamuvaako. Amina Muzaata. Abekolera ku lusumu Muzaata. Kati ku lusumu Muzaata ye yatuddira mu bigere. Be bakyala babiri bemmanyi. Amina Muzaata yali wampeta yali waaki? Yali muwoowe ddala bulungi nnyo. Yali muwoowe. Hajati gwadda ku Amina yakuddako? Hajati Amina nange bamaama baffe ba Luganda. Bamaama babazaala abaana basatu. Maama wa Amina Muzaata ye mukulu. Nekuddako Haji Nsanja, nekuddako maama wange. Bafama bonna kati baafa. Ekitegeeza ensonga zino zetugenda okwogerako ozitegeera bulungi. Ebintu bya Sheikh Muzaata gw'obiraba otya? Byali bitya? Sheikh Muzaata yali muntu mulungi. Yali muntu w'abantu. Muntu ng'ayagala ate ng'ayagaliza.
naye ekyabuuka mu Kulusuumu tetukimanyi okuba nti Seeka yatuuka okufa ng'ayogedde ebigambo bwe bityo tetwakitegeera naye nga tewaliwo wagendanga wa Seeka Muzaata n'olaba ku Kulusuumu taliiyo yali agenzeeyo n'amulaba era nga Seeka yabeejagira mwenna nga tewaliwo muntu mulala. So Hajati omugenzi nga tannafa waliko naye? Naliyo twaliyo naliyo. Ani yalabiriranga omugenzi nga tannafa? Omugenzi muwala wange yaliyo. Kitegeeza muwala waaba yaliyo naawe? Naffe twagenda. Naye ate mpulira Kulusuumu ye yalabirira Sheeke ng'ali ku kitanda. Ensonga ezo ziri zitya? Yali yagenda dde emyezi egi. Muwala wange yamutwala mu ddwaliro n'omwami oyo gwe bayita Sonno gy'ali ye ani omwami oyo yava Bweru yabeeranga mukwano gwa Seeka ye yambe bamutwala ku kitanda ne basooka ekibuli ne bava ekibuli ne bagamba tebalina ICU nga bannagitegeka bamutwala kwa Ekike era benna yabinkubira mu kiro naye bwe yanga tuuse kwa Ekike tusasudde ssente bamutaddeyo ne ŋŋamba tyewu kati Seeka tumutadde emikono mirungi anaawona kati ne Bahaaji Kabwama era bagamba nga Amina genda ojjanjabe taata w'abaana bo Amina ng'akeera wali kwa Ekike Kulusuumu bwe yagezangako ngoba atuuka nga bamugoba baani abaalingayo naye nga tajjanjabanga ku Seeka. Kulusuumu tajjanjabangako ku Seeka? Yamusangawo ate bano okumubikira baabikira mubikire nti afudde. Yali ludo eyo kasomero ke. Kulusuumu teyaliwo nga Seeka ava mu bulamu bwensi? Tabalimba. Ndayira mu linnya lya Allah. Kulusuumu yagamba teyaliyo Seeka teyafa Friday. Twali ku masigidi wali masigidi Rashid oba mugimanyi kiri ekizimbe we twali ne batugamba Seeka ajja kuba bulungi naye ng'era tetukikkiriza kati nali naakatuuka wano ng'amasimu gankubira kubanga abantu bangi bamanyi nnyo nti mbadde nnyo ku ludda ndi kumu nnyo ku mukono gwa Seeka batugaye Seeka afudde baana bo baali bakyaliwaawo baseeka ne baani ne babakubira ne minati Olusoweedi Seeka atabuse so nno olwafudde agenda okutuukayo kwa Ekike nga Seeka asitudde kati ate ye yaliyo teyali. Seeka nga tannafa ye yayogeranga ki ku nsonga ezigenda mu maaso kati? Ye yayogeranga ki? Yayogerako kubanga Hajjati yankubirako essimu nangamba ki ekiri eyo Seeka yankubidde ku ssimu ng'akaaba ng'ayogera kino nakiri ne mugamba nti simanyi naye nja kubuuza naye tuba tuli awo ebigambo bituuka nti Kulusuumu yayagala omupakasi biki ebigambo bingi nnyo twali tugenda nakuziika muntu owa Seeka lasitiboni waabwe omukyala eyafa so n'entaana ezo ziriyo 2 empya ng'ebigambo biri eyo yayagala omupakasi ne bamugoba yakola bigambo nga bingi naye nga yankubira essimu nanga oba kiki ekiri eyo Seeka yakubiridde essimu ng'akaaba ng'alinga alaama ayagala n'abaana be bakomewo naye nga tekisoboka yeyo embeera gye yayitamu yali nzibu nnyo. So Seeka yali ayagala abaana be baana ki? Aba Amina n'owa Kulusuumu? Owa Kulusuumu ye yaliwo era ye yamulezi. Kulusuumu taleze ku mwana oyo wadde n'okumunaaza Seeka yabadde amukolako era yakyogedde nejjo ku lutimbe singa wamulabye ku NTV yagambye nti nze omwana njagadde taata we amaze kufa abadde n'omukwano gwe mungi nnyo ne taata we ate era kituufu bwe kibadde naye kati bano Bahajjati Amina tebaliwo bo baliwa Amjadi ne Mida bo bali mu Amerika gye bali. So engabana y'ebintu Seeka yagyogerako kuba kati yetabudde ensonga zonna ezigenda yali abagambye adde batunda ebintu naye nga tekisoboka naye nga yali awandiisa ekiwandiiko kinaye baakigobye ekyo kye yawandiika nti ye talina mukyala era ebintu by'abaana be naye kati omukyala abikaayanira kati ye Amina ye yakkiriza nti nze bampe eby'abaana bange
nze nkite nkiveemu ye byayagala takayanira birala. Engabana eno yabadde etya kuba abasinga tebategedde kyagenze mu maaso? Engabana abagabye ebintu wabaddeyo gavumenti oba baseeka? Seeka wabaddeyo Seeka Bakasambe ne wabeerayo ne bane Mutowe Seeka Yasiini bamugobye yamugobeddewo. Seeka Yasiini Kiweewa omumanyi ye yamugobeddewo n'afuluma. Kati baade bagenda kugaba ndowooza bino ebyomunda bye baawandiika ngoye biki ebintu n'abakasukira waawe ebigoyegoye tebalina bye baagabye okujjako n'okukimanyako nti ennyumba ye n'omwana we. Kati abalala baali tebannategeera bye bagenda kubawa. Naye ku Lusuma agamba nti mwadduse ne kaadi y'emmotoka ate famire ya Amina mwadduse ne kaadi y'emmotoka anti ebintu ebyo era ze zimu ku nsonga ezamututte ku CID. Bwe yafa Seeka bawandiika ebintu biri mu buwandiike ne bawandiika ebintu ebyali mu nnyumba eri ebyo makulu ne babijjamu era abamaseeka be babiyina biba biyina. Kati emmotoka bagyagala tewali agenda givuga bala kugitunda kusasula amabanja amalala agasigalawo. Emmotoka ani agirina kati? Gyeri yagiremera gyeri mu kikomerewo. Kaadi yagamba mwagitutte mwagala gyewolerako ssente ate ng'ani yeewola kati ate ondeewola ng'ate amabanja g'omufuto nagamalayo nga teweewola ki tewali yabitutte. Naye ku Lusuma alimba Mungu amusaasire alimba nnyo. Kikyalimba kaakati ebyo byonna byalimba n'enkoko n'ebiki ne bwe yajjanjaba Seeka ayogera bituufu. Ayogera bikyamu? Mungu amusaasire. Oli dokita g'owaayiriza alimba g'ogamba alimba. Kati dokita oyo Seeka yamuteekamu ssente kubanga PhD okugisoma si ya ssente ntono. Kati ono omulimu gwalina gwa mulungi nnyo asobola okuweerera omwana kubanga yandibadde agamba Seeka nti lekeraawo tuzimbe rentals ezinaalabirira omwana wange. Kati ye gwe yateekamu ki? Ssente ate alabirira omwana. Seeka yakola investment n'agiteeka mwani mu ku Lusuma. Kyotegeeza? Ku Lusuma alabirira omwana. So amagoba agava mu investment Seeka ze yateeka muli? Bwe ssente PhD bagisomera ssente mmeka? Olira agamba nti yateeka milioni nga 15. Kati ndoza ne masters nani? Professor nowa professor yandikutuuseeko. Kati ennyumba baseeka mwakkiriziganyizza ennyumba bagiwe kkulu? Twakkiriziganyizza twagitadde bagiwe ku Lusuma. Bano babawa ebirala beekolere ebirala. Waliwo amataka babawa amataka kasita bali eri Bulaaya bakola ne maama waabwe akola bajja kuzimba. Kubanga era eno zaali ntuuyo za maama waabwe yali musuubuzi w'amaanyi ng'ennyonyi agirinnye emirundi 2 buli wiiki. Amina ne bazimba bakimanyi lwakubanga kale oba okubanga ti yagula ettaka ne balisasula oba mumanya ga Seeka awo simanyi naye nga bonna entuuyo zaali za Amina ng'akola asuubula Egypt n'agenda e Bangkok n'asuubula ng'ennyonyi agirinnye emirundi egyo n'akola n'ababeera w'amaanyi. Ettaka ly'ekyanja lyo mwagala likolebwe litya? Mwakkiriziganyizza muti? Tetunnakkiriziganya anti kati ye abyagala naye kati baseeka bo bagambye tugumiikirizeeko bagenda bigaba. Kaakati ku Lusuma ye ekituufu kikyayagala ku owninga estate akuze abaana oba mwagala mu owninga estate mukuze abaana ba Seeka kyekituufu kye mwagala? Ekituufu babigaba omanye ebintu ebyo bw'obiteeka mu estate boot tewaggwa ntalo. Buli muntu bamuwa ekiki bamuwa ebyabaana by'omwana we agende mu maaso none bamuwa ebyabaana be agende mu maaso n'abaana abalala 2 buli omu bamuwa ebibye obusiraamu bwe bulagira. Nawuliddeko mbu n'enkoko z'ekigoogo abantu mmwe ne muzitunda ne muzimalawo mweyisa bubi. Seeka yagenda okufa nga teri wadde enkoko n'emu wadde teri wadde embuzi wadde ente. Kaakati ate baabitunze dda. Ani yazitunda? Ate ani yazitunda? Teri muntu n'oku n'omu. Teri n'omuntu n'omu yatunda nkoko. Enkoko tebaddeeyo nkoko kigoogo kuba tubaye tugenda era twasemba okugendayo mu kisi. Mwatunda enkoko za Seeka zonna abantu ba Saidi Amin mwakola enkoko za Seeka mwazirya we muzitunda we muzirya we muzitunda. Tekiriyo ekyalimba. Ani yazitunda?
teziri era tezibangayo kyekiyumba gye kiri naye temubangamu nkoko nekyalimba kakati Ajati ekirala eky'omwana omwana ono akyali muto mwe mulwedde mwagala omwana ono akula atya nze mbadde ngamba yandibadde wali oba n'abaana ba Sheikh Muzata bonna ne babeera waka tebakyasobola mwagala ki kati oli omuwala yafumbirwa anti amaka egundi gye bayita oba awaka watugatta walina okubaawo anti kakati tubeera n'amaka agagatta famire amaka agagatta famire bajja gazimba kigoogwa insha Allah aba famire bagende kati ate wano yasaba ebbaluwa mu kooti ntayagala balinyirira bakaawe abooluganda lwe abaaki okugenda okumulinyirira awaka ate kati banaagendawo batya nga neeyo ebbaluwa weeri buli kimu kyonna kyonna kirina genda kigoogwa nga bateekawo tenti paka lwe balizimba ennyumba kyekibagaana okwegatta saidi eno kyekibagaana ekituufu ekiri awo magineti kyeriwo nga tuli bintu ate n'ekirala Mungu yatonda ye yatonda obujja n'abuteekawo ate n'ebintu ekigambo bintu ng'omuntu yafudde kigambo si kyangu nno si kyangu ng'omuntu afudde buli muntu ayagala kusikanga zeeno azzeeno naye kati bwe babigaba n'ebiggwawo olina oluganda luddamu ate olwo lujja kuddamu ndenga webiri experience njirina so bintu byebisumbuwa kati ng'obusiraamu bwe bwalagira nti bigabwe byomba muwo mugabo gwe ku Luthumu kyatayagala tayagala byonna abyagala kubanga yagambye nti simaba mulaga wanaava ssente ziwerera omwana we obukadde 10 obugamba ani ng'ate Seeka yafa taliiwo omwana lwaki mumuteeka mu bukadde 10 bannange Seeka taliiwo yali awo tajja simasima bwe yalambula mu ssomero li n'amatiza bbaawe nti nalabye essomero eddungi anwali wayinza okusomera namutwala naye nga wano waali wonna omwana miliyoni 10 patamu bannange kati luli taata we yaliwo naye kati taliiwo olina okukkiriza taliiwo kati olina okukkiriza n'omuteeka waalina okujja anti ndowooza ye kyagamba mumukwasa ebintu bya Seeka yabisoloozenga ajjengamu sente ziwerera ate sente ziriwa zanaasolooza tewali rento gonna amataka ago eyo yennyumba kati yagiveemu agipangise asobole okufunako sente zipangisa ndaba akola afunemu fiizi z'omwana apangise ennyumba esobvamu miliyoni 10 nze simanyi nze simanyi agipangise kubanga tewali gali mataka kati oba ojja kukwata ttaka limu kulimu olitunde olwoba n'omutuusa gy'alaga tekisoboka kati kyekina okolebwa simanyi anti nagambye nti bamuteekamu ssente kati naye aziteeke mu mwana kubanga n'omulimu yaleka agumufunidde takola mulimu omulimu yagumuleka agumufunidde akola ku KCCA biki ebyagoba ku Luthumu wa Seeka kuba oŋŋamba nti Seeka agenda okufa nga yavaawo n'emyezi 4 Seeka kyekyabaawo mbu yayagala omupakasi yayagala omupakasi Seeka n'anyiga kyali kibi nnyo kuba ne ku mbaga ya mutabani wange yali wano ng'akaaba amaziga kubanga mukwano gwe yali yafa dda zebange yafa dda nga abaana bato babaleze naye ng'anyumiza Seeka munne embeera gy'alimu yakaaba amaziga ng'essanyu limutta omwana akuze ate nga n'ennaku emuluma ng'anyumiza munne ennaku talina mukyala muwuulu talina mukyala yamugendako dda ate nga n'essanyu akaaba essanyu omwana wa mukwano gwe awasizza mwana kwe gabaafuuka luganda terwafuuta kyali mwana wa mukwano gwe mwana we awasizza twali nnyo bakwano ba Seeka nnyo era nze nga mukubira bukubizi kasimu Seeka ensenene sizoni y'ensenene zensiika ensenene ngajjawo akyukira awo ng'ojjayo ensenene ng'alya ng'agenda ganze eva nze ensiika ensenene olaba Seeka yalwala sizoni yali ya nsenene teyalya ku nsenene n'embwete obulwadde bwaluma Seeka so
Seeka yali muwuulu mu bulamu naye nga ali ku mpiso ali ku pisto kyotegeeza ate ku lusumu agamba Seeka yanjagala nnyo Seeka kimu bibiri temwamuwuliranga ku mikolo ng'ayogera ku nze ate kati gwe ŋŋamba yamwogerako olw'ensonga yali Seeka w'amaanyi nga tasobola kuddawo nti ate leero no yanobye ate mpasizza omulala ate yanobye yabikka kitiibwa kye ku lusumu mu amagezi ki nga tumaliriza asirike ave ku TV kuno ave ku TV okwo asirike ate yenenya adde eri Allah yenenya adde eri Allah ali wa Allah ku lusumu tali wa Allah nebyabalinda ali mu nsi olimba tolwatulaga feesi ndala oyo katulako ebisebuka ayogera kino akola kino ayogera kino akola kino kati nange kyobala nabadde mbagenda saagala ki TV nyinza okulabirawo nga nkubidde essimu nti banneetaaga ku poliisi so waba abavubuka amagezi abawasa ffe bataata baffe batugambanga awasa abuuza olina okubuuza gy'ogenda okuwasa n'otegeera kubanga banyumyako lumu ssenga wange yali asomera gayazi eyo naye omuwala yabba kasukaali naye bamulasa baga nti abo baba babbi yabba kasukaali mu ssomero naye kaakati obuuza n'omanya famire eyo eri etya balina endwadde zino beeyisa batya tebabajja bumasu nawulira Seeka w'ebukoto yatera byogera famire bajja obumasu naye kakati temupapa bw'olaba omuwala tupapa buuzaako obuzaava mu famire ki kikulu nnyo kubanga oba owonye bingi so byebireeta ebintu bino ndowooza omuntu afudde mululu gw'amaanyi byebireeta ndowooza neeno gye tutandikira okunoonya abakazi nayo oba abasajja nayo wamatalinga nnyo byebireeta ebintu nga bino kuba famire zonna ezisinga ziri mu bintu biri mu bintu ebyo kati nze bwe nali nfumbirwa era taata wange yabuuza naye famire gye nafumbirwamu bamaseeka baasoma bakulusumu tebaasoma olusumu ani abamanyi ye kati alabika ye yasituse yekka Seeka yamusitudde alright so abavubuka mwegendereze ate ndowooza ne bannaye nammwe abazadde baffe mutemeeteme ensonga nga zino nga temunnafa nga temunnava mu bulamu bwansi because kati ensasage mugirekera ffe owange nammwe temukoze gwammwe ensonga ezo poloti yegundi ya tebamatira era tebamatira lwakubanga ekiwandiiko yakiwandika ne bagamba obusiraamu bukikkiriza naye ate abaga nti tekuliko mikono mirala ate oba oyagala mujje musayininga ate musome ebyo ebigambo byoli naye nga yali awandiise ye ebigambo byo byayagala ye naye ne bagamba mbu si kituufu kati ne tugumira ku ekyo naye ate ono takkiriza nti Amina gyali kati abaana baava mu bbanga kati bino byonna biggwerawo ajati tugumiikirize baseeka bagabe ebintu ye kubanga yagambye mbu ajja kuleppuka agende mu kkooti neffe kye banaabatuwadde kye tugenda nakyo twagitadde ate kyekisinga ebbeeyi akyayagala ebirala alina omu yekka oyo tweyanziza nnyo ge tubadde ne Hajjati Fatina Musoke Hajjati ono muganda wa Amina Muzaata Bugirita. Amina Muzaata nkutumiddeko nnyo Hajjati, nkwagala nnyo kankusabire kuba nawulira ti yabasabira edduwa ebintu ne bitereera. Nani yasaba edduwa? Kuluso naliko ne ngagisabira ani? Nabayiwako edduwa ne ngagisabira ani? Nengerezo laba jjo ngata mawulire mutabuse nengabadda. Era nabadde wano bannonye wano ne mbagamba nange ngenda kubanga saagala ku lusumu yeewayirize nti yatwala Seeka mu ddwaliro n'amujjanjaba nga tekiriyo. Yeewayirize?
nga yeewayiriza ekyo tatulimba ate walawo ne lweyayombako nagamba nti si gundi yatwala Seeka mu ddwaliro ate ye kennyini so alimba ayogere amazima. Mungu ajja muswaza. Mungu oyo mulaba ne bwakutereka emyaka 10 kivaayo Seeka akola kyali ali ku duniya ahera naye agikolerere. Tutuula tuzuukuka ekiro n'osaba Allah oyo nze sirina lwe sisabira Seeka Muzaate ekyo tekiriyo. Sabira maama wange, sabira taata wange, sabira bba wange n'ensabira ne Seeka Muzaate. Abantu aba buli swala tebagisuka buli swala kuba Seeka Muzaate byantuusizzaako bingi. Ngenze e Makka ku lulwa ntutte nga ndema okusabira oyo antutte mu bantu ndi muntu nze gwolaba wenyimirira nibaga nti wuuyo nga nzira ku Seeka Muzaate ate nga mujolonga buli swala. Kye kisinga okuluma mu byonna mukyala kwewayiriza atutaase ave mu mawulire bagabe ebintu bya Seeka nga bwe yasoma atambuze emirimu gye akole ebya kyalite bye ne Amina azimbire abaana bakolerera abaana be n'abaana gurupu endala naye etambuze ebyayo. Seeka yebaka emirembe gyali kubanga buli tubeera tukayana ku nsi kuno eri anyigirizibwa. Hajjati Kulusuumu buweetereeze tebagezaako kugamba ate bagamba mu nsi tekumalanga era kolerera obulamu bw'omukulu naye mbw ate olimba nnyo olimba tewaliyo ku mulwadde naye olimba naye Hajjati agamba seekulaba Allah akulaba. So naye nze ekyeŋŋamba mukkaanye mutuule mugabane ebintu oba emaali yerese problem mugabane mukole sheya baseeka muveeyo mutemeteme ensonga zino nga Busiraamu bweba gavumenti si ebirimu kuba yo weena jjo biteme ejja bitema kivandiro kati Seeka mutemeteme emaali kuba Seeka kyempulira Seeka yali ogwaggukoze naye nga bano atereeta ekyobuzibu ng'ate omusajja yali akoze eki abiruŋŋamizza akisitegeera awo Bamaseeka balina okuva kuba nsinga yali Seeka Muzaate yalwanirira abantu bangi kati nabo baveeyo Baseeka baveeyo Baseeka ani Sudiiki mumanyi musajja mugumu Sudiiki Ndawula baveeyo ebintu bya Seeka biggwe tubikooye mu mawulire bwe tubiwulira tufuna amabwa. Simanyi naye nga tulina amabwa ku mutima manene. Hajjati tweyanza nnyo tweyanzege Hajjati beera bulungi naye kambasabire mubimalirize mpolampola nze nno nali manyi byaggwa alhamdulillah kambasabire Hajjati Amina beera bulungi mutumiddeko Hajjati Kulusuumu beera bulungi naye nga mukkaanye ensonga zino temwandizitudde nnyo wala ennyumba kuba kyendabanga ekyobugaga oba kyewandifunye kuba ne sayidi eno erina abaana ate omwana asigala akyafuna wadde akuze wadde ali mu Amerika olabanga atayagala bintu naye omugabo gwe guba mugabo so naye mugabane ekyenkanyi ono afune ebintu biggwe gana okuswaza ate si mwe abaswala muswaza linnya lya Seeka kukizino tweyanza nnyo tweyanzege Hajjati webale nnyo kankute ogende owummuleko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.